Kadama TV bakadama be Najirani bakyeyongera okubeera nga balanjana Najirani wala n'ekisaawe ky'e Najirani tekikyagwako nnyonyi olw'okubeera nga waliwo abayekera balinga abaakiwamba. So abaana bagamba nti baabadde babayamba okubeera nga babagyeyo ofiisi zennyini zibayambe zibaggyeyo, oba gavumenti ekola entegeka ng'eyita mu embassy ebeere ng'eweerezayo bbaasi. Bagamba nti wantu wala nnyo okubeera nga bajja ku kisaawe kubeera nga batambula. So waliwo ne Kadaama we yabadde agambye nti ofiisi be mbeera mwatwalayo abaana bano mugende bakole ssente oba babakolere ssente wadde nabo bakola mubayambeko okubeera nga bavaayo basembere kumpi basobole okulinnya ennyonyi kuba tebalina ssente za kulinnya kuva Aboha okutuuka ku kisaawe ky'ennyonyi kuba bagambye nti wantu wala nnyo nga ne bw'oba olinnya ebbaasi otwala essaawa 24. So bagamba at least mbasukumire ebbaasi mwekwatekwate nga ofiisi ezi zonna ez'abasukumayo mwekwate ebbaasi ng'emu ebaggyeyo ebasembeze. Mukimanyi nti 22 y'eggulo ennyonyi yasitudde okuva e Dubai eya Emirates nga tugenda baweereza bakadaama ne bassekadaama nga bawogira live nga batuuse vidiyo eyo mugirinde tugenda kubeera oba voice notes ezo amaloboozi ago tugenda kubeera nga tugabawa muwulire abaana nga bwe batuuse n'embeera gye balimu. Katusooke tweyongereyo n'abaana bano aba Najirani abalaajana nti basanyufu nti bannaabwe batandise okukomawo naye ate baagala okubeera nga kampani oba gavumenti ebayambako ebaweereza ebbaasi ebaggyeyo ebaleete kitwala essaawa 24. Bo bagamba nti kale ne bwetaabeera ennyonyi naye mbaweereza ebbaasi. Hello, oli Kadama TV. Gye baleko muganda wange, gye baleko ssebo, tugenda gitya ab'ewaka gye tuli. Ensonga gye boogeddeko ku YouTube ey'abaana abali e Najirani, nange kennyini ayogera ndi Najirani. Waliwo abaana bali Abaha be twajja nabo, abamu ne bagenda Abaha baatwawukanira, waliwo ekitundu kitwayawukanirako kubatuula ku kitebe ekigenda e Makka. Abasinga abantu bakozesa bbaasi bamanyiwo kubanga ofiisi zitweta ziba zimanyi ebintu bino byonna ng'omwana bw'ayogedde okiwulira. Era n'abantu abatukima e Uganda ba agenti ab'omu Saudi baba bamanyi buli kimu bwe kitambula. Ensonga omwana gy'ayogeddeko ntuufu nnyo 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 emirundi 10. Olw'ensonga ffe baatukima ku airport ne tubaako we tusula wa agenti omu mu ttawuni e Riyadh. Ne tuva e Riyadh ne tugenda e Najirani owalinyirwa e Jidda owalinyira bbaasi. Ne tulinnya bbaasi etutwala e Najirani. Nze ndi Najirani mu ttawuni, mu katawuni k'e Najirani. Najirani kyalo. Najirani twetoolodde ensozi. Najirani twetoolodde ettaka. Saudi munene ng'omwana bw'ayogedde nti Saudi munene. Bbaasi okuvuga okutuusa e Najirani muyita mu nsozi, ekkubo liba wakati. Ewasinga zonna nsozi mayinja, ekkubo liba wakati. Era twasula mu kkubo olunaku lulamba. Twatuuka ku ofiisi ku bbaasi we zipaakinga e Najirani twatuuka essaawa 9 ogw'okumakya ogw'olweggulo, 9 ogw'olweggulo. Abantu abasimbudde essaawa 6 e Jidda twatuuka ssaawa 9 ogw'olweggulo twasula mu kkubo. Era nze kennyini ayogera natuuka ebigere binzimbye mu maka ga mukama wange lwakuba nze nali manyi ekikolwa era nga nakigaba bannange nti bwe mutuuka mufune amazzi agabuguma muteekemu ebigere. Manyi yogera okuzimba ng'eppipa. Bano pulezidenti kyayogerako takitegeera Museveni. Suubira ne Museveni ebigere byali bimuzimbyeko ne tuwulira nti njovu. Bo baba batambulira mu private bamanye nti essaawa zino Museveni essaawa zino nti omusolo gwagenda agaba okulonda akalulu gwagenda agabira abali mu gavumenti, ssente zasasula abali mu gavumenti, maanyi g'abaana bano ab'omuntu wa wansi.
ffe omuntu wa wansi ffe tuyimirizaawo gavumenti naye gavumenti tekimanyi omwana kyayogeddeko oyo oba ali Jordan ekintu Najulani wannini Najulani munene ate wali enguudo empitirivu basobola okuyisa mu luno n'olukwata ate enjala ne bakuyisa mu lulala n'olaba lulala okitegeera buli kadde bateekayo enguudo empya okiwulira nze kyembadde nsaba gavumenti ekyo kyennyonyi emu tegenda kumala Abaha wagwawo ennyonyi era abasinga wano Najulani okwangulira omukozi okudda e Uganda oba okudda mu nsi endala bamuteeka Abaha bamuvuga oba mukama we ayinza okuvuga n'akutwala Abaha okitegeera n'otuuka ku kisaawe kya Abaha n'okola ki n'ogenda ewammwe nga mukama we yayagadde okuvuga ataagadde kugulira tiketi ya bbaasi naye bw'aba yagadde okugula tiketi ya bbaasi waliwo era bbaasi ekutwala paka Abaha okiwulira n'olinyira Abaha n'odda ewammwe ku kisaawe singa batadde ennyonyi ng'omwana wayogera ennyonyi bagiteeke Abaha ne bateeka ne Jidda n'ab'ejjidda ne balinyira Jidda ne Abaha ne balinyira wa abamalako dda Abaha Saudi munene nga bw'okiwulira Saudi munene tosobola mumalayo ndowooza y'ensi eyakasinza okuba ennene mu nsi zonna ate ekyokubiri Abanayuganda amawoofiisi ga Uganda onoonsonyi waba omwana Abanayuganda ffe basinga lyato lyalewala ebbaasi n'ekuvuga neva nze bwefuluma wabweru wamuba neba boosi lwakuba nti nina abantu benti bakkiriza kwemanyiza Munnayuganda munno ne bwefuluma wabweru wano bino wetutambula mbuba tugenze mu bitaka ne musangayo abantu abalala olaba Bannayuganda nga 5 olunaku oba oyinza okuba muludde mu motoka bwe muti n'olaba Omunnayuganda munno noyise emotoka nga zonna zitudde mu Bannayuganda bakozi ndi Jidda naye Jidda munene Abaha munene nze Abaha twagendayo Abaha yenkuba esinga ttonya Abaha twagendayo Abaha mu biseera by'enkuba ng'etandise ottonya omwaka ogwaggwa mwezi gw'omukaaga ng'ekisibo kiwedde naye Abaha munene kuli ensozi gye basobola okukasuka omuntu adafuna kulabika gye basobola okukuleka ne famire neegwerabira kitegeera naye pulezidenti yandikoze ekintu kimu omwana nga bwayogedde nti ffe tuleeta omusolo e Uganda naffe katugulyeko ke kaseera tugulyeko akwate ennyonyi 4 oba emirundi oba emyezi 4 nga basomba abaana mu Saudi abaana abamalako mu Saudi contract bayitire ate n'abamobbo bose baba balemedde mu mayumba kubanga amanyi tewali gye bagenda kujja bakoze first of all musooke mulabe bano abantu banafu omukazi w'ozuukukira ng'oli mu piriyodi n'oyingira mu kinaabiro n'oggyayo paadi n'ogisuula wali wansi mu kinaabiro n'oteekayo endala n'otambula n'otuula tonaabye mubiri kati mbuulira omubiri gwe ogukulemedde okunaba ng'oli mu piriyodi olwo noosobolera okukeranga ku makya n'osiimula ennyumba n'oza ebintu mu Bawalabu wataba mukozi ennyumba beeranjere ate si buli lunaku mu wiiki basiimulamu omulundi ogwo oba mu mwezi omulundi ogwo basigadde bwerabeere bwe bafuna omukozi n'alowooza baleese mashini nze n'ekyala kyensaba batwongeze ku musaala Pulezidenti Museveni nze ndi Saudi Najulani taata munene jjajja Najulani munene Abaha munene naye tusaba oyambe Bannayuganda otuweereze ennyonyi za mirundi 4 oba mbadde tusombemu omwezi gumu basombemu abaana emirundi paka gwako nga basomba abaana bennaisipewa be Saudi ate ebisawo ebimu ekyenajulani bakisiba ekyenajulani bakisiba bakindaga tekigwako nyonyi tekikolako kyonna Abaha
jidda owagwa ennyonyi. Then ekirala mukama wange kyensaba, nsaba mwami Pulezidenti Museveni ssente ze wasalira abannayuganda okujja okukola muzira omuwalabu ntono nnyo, 9,000 gye tufuna, 9,000 mwami Museveni tujjako data wa 10,000. Pulezidenti Museveni jjajja tujjako data wa 10,000, tujjako tusala ssente ze tusindika e Uganda 15,000. Ogwo nagwo omusolo gwo ate era nga tusangibwa lwasasuladde omusolo eri bakama baffe. Kati taata jjajja nja kusaba ekintu kimu gy'oli, tusaba oyive ku ntebe yo okke ku muntu wa wansi. Va ku bantu abatudde ku ntebe zikuliraanye tebalina mulamwa gy'oli, bakutaddemu luseke. Omusolo gwe tukola gubakusikamu. Nze nja kusaba ekintu kimu mwami Pulezidenti, okke wansi ku maviivi go, ku bigere ebyo nga bwe wajja mu ntebe, oyimirire wekka ogambe nti abaana abagenda mu nsi y'omuwalabu mbongeza ssente tufune $1,200,000 ng'ensi endala. Pulezidenti kino nze nkigamba nkinako idea. Abatanzania bafuna $1,200,000, Abannakenya bafuna $1,200,000, Abarundi bafuna $1,200,000, Abayindi bafuna $1,200,000, $1,300,000. Abafiripini bali mu $1,150,000. Naye nga ffe tubasinga okukola. Kiwulira, Omufiripini tebamukuutisa kapeti, Omufiripini tebamugisa mugitiisa jooza, Abayindi tebabakuutisa kapeti, tebabagisamu madinisa gooza. Naye ffe Abaganda batugisamu amadinisa ne balugalijjemu olyoze ya inches 10. Noloza kapeti ennumba yonna ne bakuusa kapeti omuntu omu. Mwami Pulezidenti teeberezaamu nga mwana wa muganda wo wadde ogamba okolerera musaayi gwo. Naye manya nti ffe omusaayi gwaffe ogw'Abannayuganda abawansi gwe guyimirizaawo abaana bo, gwe guyimirizaawo gavumenti ya, ate gwe guyimirizaawo obukulembeze bwo. Toguyimiriddeeko wekka wekka. Ffe abali wansi w'ebigere ebyo ffe tuyimirizaawo gavumenti, ate ffe tuyimirizaawo obufuzi bwo. Nze badde nkusaba ku lwange gye ndi Saudi Najulaani, nkusaba oveeyo twongeze omusaala. Omwaka ogujja twagala ssente ozongeze. Ddamu osayinge butono abantu kontwaki gye wasayinga nabe Saudi, kontwaki gye wasayinga $9,000 nfu tufune $9,000 ng'ate tukolera ne gavumenti $15,000 gye batusalako nga tusindika ssente. Teeterako data kiki ennyo ekyo. Abantu bano tewasayinga nabo kontwakiti ntuufu. Walina osooka okulowooza nti abaana bano mirimu ki gye bakola, nnyumba mmeka ze bakolamu. Oyinza osanga ng'ennyumba yakalina eriyamu bweti naye nga erimu famire y'abantu nga 10. Mukaaga nina omwana w'omaka n'awasa, n'owawalina, n'owamuno n'awasa, n'owunu mukulu n'awasa, naye nga bonna batudde mu nnyumba emu okolera abantu nga 10. Taata tukusaba gy'oli, va ku ntebe y'okakkane wansi. Jjajja tukusaba gy'oli, va ku ntebe y'Omuseveni okakkane wansi. Ne Jeneti mukakkane wansi, mulowooze ku muntu wa wansi. Temwelowoozaako mwekka n'abaana bammwe nabazzukulu. Tukoleredde Uganda ekimala, naye naffe twagala bwenkanya. Twagala mutwongeze ssente, ate twagala mu bwennyonyi abantu abaamala kutuddeyo. Ate temuggala bisaawe kubanga abaana bangi abakyaliyo mu Saudi n'ensi endala. Nze kubanga nsaba bongeze abaana ssente, omusaala gugenda kundeesa okuba obubi. Tukola nnyo ate oteekeko n'otukuba. Ate boogera ne ku kintu ekikuba abaana, omwana n'afuna ekiwundu n'adda e Uganda, te Uganda teri buyambi, teri bujjanjabi, gavumenti tegenda kujjanjaba mwana oyo aba afuna ekiwundu, wabula famire ye begenda mufiirwa bufiirwa. Ate gwe Pulezidenti gw'olina otuyimirirawo n'oyongeza omusaala, gw'olina otuyimirirawo nti omwana yenna afuna ekizibu nga ali mu nsi y'e Saudi alina okuvayo nga ajjanjabiddwa ng'ate asinze n'omusango. Nze ku lwange kyensaba, naba neeyanziza ng'obubaka buno bukutuuseeko mu woofiisi yo gy'oli, naye nze nkusaba ove ku ntebe yo oyimirire wansi, odde ku muntu wa wansi. Omuntu wa wansi yakubeezezaawo.
teri muntu mulala akumezezaawo